Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako n'ekirala likinga video nyiga kaalo edya kukola bosobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe kati olunaku lwaleero ku nsonga yaffe y'eddagala lifaanana litya baliyita batya oto olwaleero mbayitidde kye bayita Taaba. Taaba nno ddagala simanyi oba mukimanyi ekintu ekyo. Taaba ebikola bya Taaba ddagala nnyo nga bwe mukiwulira kati olunaku lwaleero mbaleetedde Taaba mumulabe engeri gy'afaananamu mu abatamumanyi mulimu abamumanyi naye mulimu abakulidde mu bibuga nga Taaba tebamulabangako ekyo kikulu nnyo okusobola okumulaba mumulabe engeri gy'afaananamu. Taaba bw'ati bwafaanana alina ekikoola kiba kiwanvu nga bw'okiraba ndowooza kikola kiwanvu bulungi nnyo bw'ati bwafaanana ayitibwa Taaba. Taaba era mwe muva sigala. Taaba oyo yennyini gwe bakolamu ki? Gwe bakolamu sigala. Naye nga ebya sigala bye tubireke kuba sigala si mulungi. Kakati Taaba ono gw'olaba aliko eddagala mu butuufu wadde njagala mukulaga ebulazi nti engeri gy'afaananamu naye kankubuulireyo byajjanjaba. Ekisookera ddala Taaba oyo mu abaana abawala abavubuka ababeera bawunywa olusulo bayita oluvubuka akavubuka. Taaba oyo mulungi nnyo w'omunaaba n'ogattamu ebbombo ne Taaba naye n'omugattamu n'ofuna ebikoola bibiri kimu n'okiyengeramu kiba kijja kukuyamba okuwona akavubuka okuwunya olusulo olutali lulungi. N'ekirala ekyo nkyondozo kitegedde nti ajjanjaba okuwunya olusu lwe bayita akavubuka omuyengera mu bbombo n'onaaba ojja kuba oteerera bulungi nnyo tojja kuwunya kye bayita akavubuka. Kati ekintu ekirala kyagezaako okujjanjaba ekirala mu abakyala naddala ku nsonga ey'okusiibwa wansi Taaba oyo osobola omukozesa bulungi nnyo okujjanjaba ku nsonga eyo ey'okusiibwa wansi. Ofuna ekikoola nga tekirimu kituli wadde omala okifuna bulungi n'okitereeza bulungi nnyo n'osobola okiteekako mu mazzi agabuguma katintini naye nga tegookya nnyo nga gabugumamu katini osobola okiggyako obuwuka obuyinza okubeerako. Kati w'omala okiteekako mu mazzi osobola okuddira ekikoola ekyo n'okitereeza bulungi n'okisonseka wansi kijja kuyamba okujjanjaba obulwadde obw'okusiibwa wansi. Okitegeera kijja kukuyamba lwakuba abasinga tebakitunuulira nnyo. Kale si ly'eddagala osobola okusookerako ng'obadde oyagala kwejjanjaba mu nsonga eyo ey'okusiibwa. Batunuulira nnyo eddagala eddala naye nga n'oyo naye Taaba naye ajjanjaba bulungi ku nsonga eyo ey'okusiibwa wansi. Ekintu ekirala Taaba kyajjanjaba oba kyatangira. Taaba oyo mulungi nnyo wabeera ewaka era jjogwo genderera nnyo abantu bamulekawo nnyo tebamusimba. Ebiseera ebisinga Taaba oyo amanyi okwemeza nga ye. Kisinziira kayinza okubaawo omuntu amunywa weebityo n'ajja n'atuuka n'abeera ewaka kuba wajja ewaka kizibu nnyo okuvaawo kuba tamala gafa n'ow'omutema addamu n'amera olw'ensonga alina ensigo z'olaba ezo waggulu ezo ziyiika wansi oba busigo butono nnyo buyiika wansi kati kizibu nnyo bumalawo okitegeera. Kati Taaba oyo ekirungi ky'alina ekirala agoba emisota ewaka. Omusota tegwagalira ddala Taaba era ky'oba olaba nti gwe mugendera ojja mulaba nnyo mu maka g'abantu nga bamulina okitegeera ate nga tebamunywa kuba basinga tebamanyi munywa. Taaba oyo abatera omunywa bakadde ab'omu byalo abalaalo bwe batya abo abasajja abakulu ddala n'abakazi abakulu batera okunywa Taaba oyo w'ebikoola okitegeera. Naye omusanga eno mu kibuga ng'oli amulina okuliraana ennyumba ye okuliraana ennimiro eyo weekoma okuliraana oluggya we lukoma bamusimba nnyo oba bamulekawo singa abeera yeemezezza yekka tebatera mutema olw'ensonga nti agobera ddala emisota nnyo omusota tegusobola kujja Taaba waali okitegeera. Kati n'olwekyo mulungi nnyo ku nsonga eyo y'okugoba emisota ewaka. Mulungi nnyo osobola omusimba ku luggya we lukoma bw'otyo n'ogenda ng'omuteekawo ku nsonda y'ekikomera bw'otyo emisota tegijja kusumbuwa. Emisota gitya nnyo olusu lwa Taaba olwo engeri gy'abaawunyamu emisota gidduka tegibeerawo. Kati kirungi nnyo n'omusimba ajja kugobera emisota. Taaba
Taaba munnange eddagala era nga bw'owulidde bw'atyo bwafaanana ayitibwa Taaba. Taaba we bamuyita nga w'omulaba bw'atyo bwafaanana ayitibwa Taaba. Njagadde omulaba engeri gy'afaananamu. Ayitibwa atya? Oyinza okuba omulaba naye nga tomanyi linnya bamuyita, oba erinnya ng'oliwulira naye nga tomulabangako. Bw'atyo bwafaanana, bw'atyo bw'ayitibwa. Ebimuli bya white, asaako ebimuli bya white waggulu nga w'omulaba. Bw'atyo bw'ayitibwa, ayitibwa Taaba. Nkugambye ekisookera ddala osobola omunaaba ng'owunya olusu omugatta mu bbombo n'omunaaba. Ekirala osobola omukozesa okwejjanjaba okusiibwa wansi. Oddira ekikoola nga temuli kituli n'ekimu n'okiggyako n'okitereeza bulungi nnyo n'okiyenga. Osobola okukiyenga bulungi nnyo, so okiteeka mu kagoye n'osonzikayo wansi. Ofuna akagoye nga kalungi nga katukula bulungi nnyo n'omuteekamu muli munda n'osonzikayo wansi. Ajja kukuyamba okujjanjaba okusiibwa wansi. Okitegeera? Nga bwe nkugambye nti lwakuba tebamutunuulira nnyo abakyala, ekintu kale ekisembayo ky'oyinza okugamba nti kannejjanjabise kino olw'okuba mbuliddwa biri byonna. Alinga yasembayo naye nga naye mulungi okujjanjaba. Taaba oyo obeera omukwatako bw'oti ku kikoola kati nga bw'olabaawo, abaako oluntuntu olukusigala mu ngalo. Alina engeri gy'akambiramu ng'ebikoola bingi ebifaanana bw'ebityo, ebyagala okufaanana bw'ebityo. Oba tugeze n'ekikookooma kyennyini nakyo kyagala okwenkana ng'ekyo sayizi. Lwakuba kyo engeri ekivaayo wali ku kitima kyakyo kireeta akantu akasooka ne kimala ne kigaziwa, naye ng'osobola okukiraba n'olowooza nti kyekyo. Kati n'olwekyo Taaba ng'oyagala omwawula ku biri ebirala, w'omukwata ku kikoola bw'oti n'oyisaako olugalo, kikambira ekikoola, kikambira mu ngalo. Ojja okumutegeera nti ono ye Taaba. Alina ebimuli bya white byassaako. Okitegeera? Bw'atyo bwafaanana Taaba. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mugende maaso n'ogyegattako. Bingi jabbalaga eddagala lyonna, engeri gye lifaananamu, erinnya lyalyo baliyita, olirabe olitegeere. Kati nga bwe tulabye Taaba. Mwebale kubeera ku channel yaffe. Baagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.